Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti Kyayiti YouTube channel yaffe. Olunaku olwaleero nige tunuulire ettooke eryo. Enkota y'ettooke eyo ng'ebadde etuuse ewaka, ky'olina okumanya nti ebaako sayidi gy'olina okutandikira ng'obadde ogiwagula. Ate naddala nnyo ettooke eryo ly'obeera oggye mu lusuku lwo, oba ng'ewaka olinawo ebitooke bibiri oba bisatu oba olinawo akasuku, kyandibadde kikulu ensonga eno gitwale nga nkulu. Bw'oyunja ettooke mu lusuku lwo, bw'oba ogenda kutandika okubeera ng'owaata emmere eyo, bw'oba ogiwagula gitandikira eno ewatono gy'olaba eno, eyo gy'olina ogitandikira. Tebatandikira ttooke waggulu ng'oliwagula, balitandikira wansi. Olitandikira wansi paka we liggwaawo. Ebiseera ebisinga kale osobola okufuna ettooke oba n'oyunja ettooke eryo ng'ettooke libadde likuze nnyo nga litandise okwengera. Kati eno wansi osobola okuwagulayo ekiwagu kimu wansi oba eminwe gy'amatooke nga giigyo n'olyoka odda waggulu eno, naye nga kikulu nnyo ettooke litandikira wansi ng'oliwagula ng'ogenda kufumba kuwaata. Bwe gaba waggulu gatandise okwengera, sooka owaguleko wansi eno eminwe nga giigyo, n'oluvannyuma owagule waggulu eno gy'obadde oyagala okutandikira ewali agengedde. Naye nga kikulu nnyo ku ttooke bw'oba oliwaggula olitandikira wansi. Ekyo njagadde mbeere nga mbabuulira, n'obeera oguze eggule litandikire wansi. Ate bw'obanga olitemye mu lusuku lwo oba mu kasuku kwo, gw'ate etteeka oteekeddwa litandikira wansi. Bw'oba oyagala amatooke go gabeeremu mu lusuku lwo, olusuku lwo luleme kudduka mangu, kikulu nnyo ensonga ezo zitwale nga nkulu. Kyekyo kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunyonyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.